Nagenda ko bitundu bye Kasese na Tejeri ya Bira ono Omwana badde muyizi mu kibiina kya mukaaga amasannyalaze gamukubye abiri Kasese eyo. Lat Julia Bira Vicky omwalo w'emyaka 16 nga abadde mu kibiina kya mukaaga amasannyalaze gamukubye ne gamuttirawo ku ssaawa nga 2 ez'ekiro. Bano babeera ku kyalo Kisanga B Nyamwamba Division mu Kasese Municipality ng'ono muwala wa Masika Filimon nga kigambibwa nti yalinnye ku waya z'amasannyalaze oluvannyuma lwa namutuka w'enkuba okutonnya. Nga boogerako ne Salt TV abeerabiddeko n'agaabwe boogedde we gwabadde ne banenya n'abaawumeme okwesitulayo ogwa Naggamba ku waya z'amasannyalaze ezigwa. Buli kimu kyonna kibeera ku intaneti osobola otekulaba nti eweeyi y'amasannyalaze ekutuse naye watwala ebbanga essaawa emu nga tonnatuukawo kati nze nfuna n'ekitongole kya umeme. Bagambye nti n'abaawumeme baatuuse awaagudde ekizibu mu budde naye tebaasobodde kutaasa mugenzi. Wabaddewo mmotoka nga y'amasannyalaze yeepaakinze awo omwana waafunidde obuzibu waafiiridde ne tumugamba nti akubire ab'amasannyalaze bajjeko amasannyalaze. Kitaawe w'omwana ono ayogedde bwe gwabadde n'engeri omwana we gye yatuukiddwa okubwamu amasannyalaze naye n'anenya abaawumeme ku mbeera eno. Fera mu butandwa ng'obwo bw'amasannyalaze omwana abadde avudde ku ssomero n'atuuka ku maama we akolera wali ku kyuma ky'amabulungu. Kati mama we n'amugamba nti muko omwana wange kati genda mu katale kutugulire ekyokulya. Kati omwana badde ava eyo waggulu amasannyalaze kwe kumukuba. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ku lukomo lw'essimu ayogedde nti batandise okunoonyereza ku ngeri omwana ono gye yafuddemu. Usually when a wire gets to cut or break a live wire in such circumstances, they proceed and disconnect electricity and then come up with arrangements of correcting that electric wire problem in the area. But where there is negligence in poor that arises out of poor response, and then you find a victim, an innocent victim like that, stepping on a live wire and getting electrocuted, then we have to put to task the officials of Omeme, of course, what time did the wire, how was their response, how comes they didn't detect this in advance, that led to the death of this girl victim. Omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro lya Kasese okwongera okwekebejjebwa. Byatumusiime Gerard, Salt TV, Omunnyo.